Coming up on AC Media. Edanga social ngana akaja ku TikTok. Abantu baga awayinda TikTok. Ebyo abemola. Ebyo. Neye social media go enata nagitegera. Time egenda kutuka ngatoda na product yosoba kutunda. Ngatori ku social media. Reason being it ba competitors bonna. Bali ali bulimi ali ku social media. Atunda blankets ngagweza otunda ali ku social media. Atunda chitaka ate nateekawo nakali ayi deliver. So omuntu ali mu buliri bwe alaba bed cover ekaddiye office mu batalina gana agenda mu kikuwo aba scrollinga ku TikTok ali mu kusekerera bajoze kyakala sima basibito kabali mu kuba buzina agenda olaba omuwala anyirira obulungi atunda. Coming up on AC Media, we inspire. Tugenze katuwogedde kwa Lenskin olutalo noluge kawa ba promoter ngaba Abidex kwanga omusajja atugamba njagala sente. Of course Abitex ajja sigalawo ng'akola ebibye nga Abitex okitegeera kubanga byonna ebyogerwa ku kye ekirowoozebwa kye yakoze biri mu allegations okitegeera biri mu allegations kubanga teri asobola kuvaayo n'amuyimirira maaso n'amuga wagundi ne gundi sente okitegeera kati abaana akabubi akamuprotectinga ekirala talinnya ku stage kuyimba okitegeera kitegeeza asobola sponsoring ekivulu ne waba behind ati asobola okukola ebibye credibility eri efaamu n'ebya Uganda twerabira mangu okitegeera omwezi ogujja bijja bisobola kwanga bigeze kuba n'abalala bisobola naye bana abali ebbali omuntu atali nnyo mu kamera ebiseera bisiga bikola ki byerabirwa mangu okitegeera naye kyamukyalenjinzeemu wamu nti agenda kukkiriza nti ba artist abajja mu mulembe oguddako bagenda bazibu kufugira ku terms z'abadde afugirako abakadde terms and conditions zino okukyuka singa tali negotiating tayiga ngeri lyagenda ku renegotiating deals ze kwatagana na bano ajja kumaliriza ng'omuzannyo gumutabukira kubanga nze nkubuulira kati eno revolution y'okutereeza industry tegenda kudda mabega egenda sigala etambula egenda maaso waliwo abakirabye ne bagamba kisobola kukola ki kisobola kukola bwe kityo kitegeera kyovola biseera ebisinga osobola okunenya karakita ya alien n'ogamba ali arrogant akola ki naye ng'ate abamu kumu abamugamba ali arrogant ayaga ebintu abireeta mu ngeri ya kibuli mwe mukikkiriza ku saidi yammwe eya politics era osobola okwekalakaasa osobola okukola ki ku lw'amazima naye kati ye artist temwagala yekalakaasa ekituufu mwagala ye ng'asigale ng'agamba bambi okitegeera naye nga mutuuka ne mukkiriza revolution kuba kulwana kuba kweyubula nti tuva ku ddala lino okudda ku ddala tulina kubanga aganyiddewo digital revolution eriwo olaba n'aba TV bali mu kulwana n'aba social media ba blogger kubanga balina kye batakkiriza naye kiri mu kutambula n'amaanyi gaakyo okudde kyovola oluusi bakubagana ne bakubagana okitegeera aba mainstream ne bayisenganyamu eggaali n'abaaki n'abeeno it's a revolution something is revolving okitegeera tekibaako formula but it is a revolution and it is moving. That is a movement eri mu kutambula ki kati art naye ali mu kweyoza kati ku mpaka ekikyayambye kimu nti omuntu ayimiridde kweyoza okwo ng'ali publicly known avaayo n'akyogera ye alien time egenda tuuka nga muyina ba artist 10 at the same time nga bademandinga for better kitegeeza wonna bagenda bbaawo okusika omuguwa kiba better ate kyandi bakoledde nnyo singa bakwata alien nga buli kyagwana bakimuwa n'atawoggana nnyo balala kuwulira ne buli kyagwana bw'otakimuwa n'awoggana abalala ne bamuwulira n'ojja omwesimbamu omukkirize ng'ewakkiriza abalala kuba buli omu aba alinze ono abateemize bagenda mumukola ki bwe mukimukola beeyongera okutya ne bagaba abasajja tubawe ekitiibwa kyabwe naye singa ebaamu abaddukamu ne mukimukola n'agaana okugwa kitegeeza abantu batandika obbasoma ne bagamba kati obayita wano osobola okikola so ba promoter ke kaseera tutandika okulinegotiatinga mulimu ffenna tugukola ffenna tugufunamu ffenna twagala gukule let us renegotiate buli omu afune kyakola ki kyagwana mulekerawo okuba abayimbi olw'okuba basabye kye bagwana tekiri fair okitegeera kuba gwe okuba abayimbi nga tosobola kwetegeka kiba tekikola sense ate ng'omuyimbi asobola okwetegekera ddala abayimbi bwe bali abatandika okwetegeka naye tebalirawo tebali noise mwalimu okwetegeka kankuwe ontegeke
abo ba promoter tebayiza kikkiriza tuukaawo kitegeeza oliwo omulagala tosobola kukkiriza tuukaawo amanyisegeza amagoba weegali ofuna nnyo agenda gasaba eizo gamuwa nga tugabane kiwatu kale katukole tuteekemu ffenna tugabane kiwatu era ono stiru n'agaana ng'awulira ayagala ekivulu kyonna kibe kikye kitegeeza oli akitegeera oli abanga akusoma n'agamba bizinesi ekituufu ekola ki ekola so tulina okulinegotiatinga terms wakati w'abapromoters ne ba artist n'abayimbi kati alien skin ne social media esaawa eno ne mainstream luno olutalo kubanga waliwo Twitter impact kireka wa mainstream media ne social media mainstream media of which is no media platforms zonna basobola okukwatagana okitegeera ate era olaba mainstream media platforms zonna zina social media platforms era olwaleero kizibu okusanga etalina mukutu guli social kweba live nti wali baba balaganga ne wano bakola ki bakulaga nga balaga okitegeera bano bo enkolagana yabe esobola osigalawo kubanga abamu bajja tuuka nga beetaaga bali obbawa content omuzaawa ng'era abamu abali ku social media bakwata content wabali ali ku TV ne bamuzaawa ne bamuzena agenda bayitingana bwati okitegeera ng'abali mu mainstream media balema okutegeera nti bateekeddwa otandika okwambaza ensonga okusukkako ku bulogo obusobozi bw'alina kigenda balance egenda kubula nti blogger alina obusobozi bwe butandikira ne bwe bukoma mainstream alina obusobozi bwe butandikira ne bwe bukoma okitegeera mainstream tukkirize Uganda ekyali y'amaanyi makyazi omuntu asobola osalawo n'agaazi ngenda beera ku social media abaako bammala mainstream media ekyali ekigifuula ey'amaanyi nti engeri digital infrastructure yaffe eri wansi ekyali believable ate n'ekirala ekuba wala okusinga ki social nti lwaki radio mu kyalo eri affordable omuntu agigula n'atega simba kuva ku makya paka lwaggulo ne TV oboolyawo bitundu ebisinga zigenda zibeera ki affordable kitegeera kati essimu ennungi ekuyamba okukola ku social media ye ekyali ya bbeeyimu ekirala data ogwoteekako buli kaseera naye akyakola ki kati kitegeeza osobola okufuna super exclusives ezaki ez'enjawulo ne singa munaalinda abaana bano beetegeke n'ekyo bakiyige batandike okuzimba digital media platforms eziri ku mutendero gwa waggulu batandike okuzimba amawulire gennyini ng'authenticity bagitwala ng'ensonga bajja tuuka ekiseera nga numbers bazizimbye ng'omuntu ayagala okukkiriza okwogera naye mbuulirayo muntu omu ng'ali ayagala okubaako byayisaawo asobola okugaana okugenda ku mukutu gwa Jose Kyakala ng'amaze okulaba nti bafollowers bali kakadde ate waliwo nga newawo ne mainstream ezimu ezitaweza kakadde okitegeera kati eyo gye tulaga okitegeera kyongedde okulaga nti social media eri impactful lwaki olutalo olututambuza ennaku eziyiseeko emabega nga nakati lukyatutambuza lwavudde ku social media era n'omuyimbi kwe lwazimbidde yava ku social media era social media ye yamuzimba n'abantu abalutandise ba bloggers obalaba nga bali best ku social media kyava ku Gaddafi ne bakasukako eri Kisekka ne kidda kwani okitegeera Kisekka kyamulakira bano bonna bali best on social media okitegeera so kaakati bwe babanga bakola ki bwe babanga basobola okukuma olutalo ne ludda eno kitegeeza ensi egenda laba egambe nawali wavaawo ekikola ki ekituufu oba ekyaddala okitegeera so kati bigenda tambulawo ebityo okitegeera so kati mainstream ne social media ba practitioners abaliko be bagenda okusalawo ani agenda otambulirangako ensonga awo ba practitioners abaliko be bagenda okusalawo ani agenda otambulirangako ensonga oyinza okuba ng'oli mu mainstream ng'ojja kubeerangayo naye nga ffe tugitandika n'ogitwalawa ku mainstream oba mainstream nekireiminga supremacy yaayo n'egitandika neddawa oba okusheyalinga leero enevudde eno leero enevuddewa evudde eriwo ekito naye nga mainstream efuse mainstream social media efuse social media naye nga era tutwala omukisa bagamba nange edda nga nakajja ku TikTok abantu baga wayingira TikTok ebyo byabeemoola ebyo naye nyongereza ku byakasiye byayogedde nti social media gwe nata nagitegeera time egenda kutuuka nga tolina na product gy'osobola kutunda nga toli ku social media reason being nti ba competitors bonna bali ali bulimi ali ku social media atunda blankets nga gwe zotunda ali ku social media atunda kitaka
ate n'ateekawo nakali ayideriva. Yes. So omuntu ali mu buliri bwe alaba bed cover ekaddiye. Ofiisi emuwuba talina gano agenda mu kikuubo. Aba scrollinga ku TikTok ali mu kusekerera bajoze kyakala asima abasibitoka bali mu kuba buzina agenda olaba omuwala anyirira obulungi atunda kateni. Amanyi atunda bed cover gye yeetaaga ate nga kuliko ayideriva. Era jjako nako bukonya amugeji delivering ewange ku gate set azikole ki azimusasule kitegeeza ki gwatudde ng'omulindira ku dduuka nga toyina platforms zino kaweddemu so gwe naali eyo tukwagabuwa gana magezi tetugawa naye tugwababuwa tubanga osobola obenga ate naawe omulembe kubanga we tulaga wagambye nawe nakudde ogamba ye future social media eri mu kuwaguza eddeyo twale supremacy yaayo. Edda amawulire gatambuzibwanga njiibwa ne tudda mu telefaxi bagiteregula mu telefaxi nga bateekamu olupapula eno ne lufulumire ebungereza ogitegedde empuliziganya ne tudda ku print media amawulire ag'okusoma ag'empapula rediyo nejja TV nejja kati tuli ku intaneti teri amanyi ne revolution yesigala ekola ki tebigenda kulekeraawo kuba olwaleero ne ku internet kuliko innovation is artificial intelligence. Time egenda kutuuka ng'omuntu teyeetaaga kugamba nti mpandiikamu ani atunda engoye agamba bugambi Alexa bani abatunda engoye mu Makindye muno botiki kyennungi nti gundi ne gundi kubanga kweri ku platform balina kinakingo eri stock baziteekayo online ng'eyisamwega balina kino na kino nkolera order ya kino na kino bakirete batene bwe batikola transaction eya sente ngayogera bwogezi wano watudde kitegeeza gwa tazimbye linnya ku mutimbagano Alex ejja kuba tesobola ku tracinga osegera leo natoka mtesi ogaba bugabiti S media kiki alinayo leero nga baleeta nti yataddeyo show eti ne bwe tosegera kigatuuka n'ekiseera nga nayo S media nayo AI nawe muyambirako obutakola nnyo osegera so the revolution is going on ate nga eri here to stay kati gwoba tonnayiga nakozesa social media nga ne AI ejja oli bubi kaweddemu naye nga manyi akadde mukalaba abatulaba ku S media Uganda nze ndi Kachai omukulu yaganye ogamba mbu ndi mukodo embeera yabadde teddatabuka naye bakuwe balindeko tusoke tubalirize Kachai naye nga tugenze Frigo Band myaka 48 awo bakikubye tabadde kirungi tulabye abagaggaawo nga bateekeddwa kikuba beekuumye batyo okubeera nga bali relevant we batyo character 48 years plus kubanga wetwogera 48 years over Frigo Band abasinga kye batamanye abasinga nange nali sikimanyi nakiyigira ku Selector William batandikira mu Crane Band ne bakolayo ebbanga lye bakola bwe bava mu Crane Band ne batandika Frigo Band content gwe bakola ali timeless bakola timeless content bamuwa ekitiibwa ba practicinga music bamusoma ne bamutegeerera ddala omukuba mubivuga bakya practicinga up to now gwe wokubira ennyimba zo bbiri n'olaba nga tokyasobola practicinga abazimbye brandi yabe ennungi nali ngamba abantu awo ne mbagamba nti olwaleero muzeyi Moses Matovu nakusanga mu lukuubo nakkuba oluyi nojja n'otugamba muzeyi Moses Matovu asanze mu lukuubo nankuba oluyi tusooka kuba gwe nga tuwakana lwaki okumala ebbanga lyonna karakita lyazazimba n'engeri lyazazimbamu ekintu kye muzeyi Moses Matovu n'okkuba oluyi tebiri mu statement y'emu kubanga brand is what they talk about you so ebintu bwe bityo karakita ezo zikwatira ddala abantu ku mitima ne baba nga bakola kinga bakwagala okitegeera kati ate nabo kennyini bajja beeyubula si mu music ne mu nkola gye bakolamu ebintu byabwe ne mu mpeereza gye baweerezaamu ebintu byabwe nti content waba asigala ali original ne batambula n'omulembe okitegeera kitegeeza basobola okutuula mu kifo kyonna ekyenjawulo kyoba bataddemu ku mulembe guno okitegeera nti nange kati ngenda nembalaba okitegeera naye ng'oweza emyaka kagye banamu 8 gamba nesibyamu mu kisenge kyange nempuya music okitegeera emyaka gye baakamala just nga Frigo nga tetugaseeko gya Crane sigimanyi njagibuuza oyinza oba nga togiweza okitegeera naye ng'ate naate ng'obagibirwago kalaki gwe badigida kitegeeza ki content waba ali timeless travelinga through time
eno generation bwegwako ne tugenda mu ndala bo baleeta the same content kubanga yali mulungi bamukola ng'ali solid ne bazimba good character okitegeera kati balina expectation gye bassa mu mutwe gw'omuntu nti buli woolaba Afrigo Band expected the best ogenda kunyumirwa endongo ekkube naawe okkirize ti asajja bakola ki bakuba okitegeera so eva ekyo kiba kikomyawo abantu omuntu abeerawo ng'akimanyi nti bwe mbeera ku S media ngenda laba show ku show naye nga show zonna zirina kyezikola ki kyezigattako omuntu ono ebiseera ebisinga abantu kye tutafaako omuntu asobola okukyamuukiriza abantu n'afuna akakadde omulundi gumu naye weewuunye bwoddamu n'okola ekintu kyekimu oba ekikyefaanaanyiriza ozza bameka bwoddamu n'okola ekintu kyekimu ekikyefaanaanyiriza ozza bameka naye esi najja n'akola ekintu n'afuna omuntu omu neeruli nadda neruliradda omuntu ono atuuka ekiseera ng'asobola okugamba Kasirye gendako ku mukutu gwa esi ne Kasirye najja Kasirye naye n'asigalawo najja nga bazimba kuva ku muntu omu 2 3 4 5 6 7 8 10 n'okwambuka naye nga buli omu ajja by recommendation ng'oli amugambye nti gendayo naawe okole ki olabe okitegeera kati buli yalabye ku show ya Africa akugamba kweddako genda buli yalabe ku show Africa kweddako genda kakiringa bano abaana babeeka bandi tubamanya through recommendations oli n'agamba wali olabe ku bandi yabeekanga ekuba gigezeeko ku Sunday eri wano wali obalabyeko bw'ogendawo ne bakkuba naye gwe ogamba omulanoga ha kituufu bakola ki kati ye Africa Band kyekyo kyezzeekola kyejjezimba kyova olaba ne bakitaffe batugamba nti mwe temunnalaba kwa Afrigo ogenda ogirabako ate kati gwe ogamba batoobo nti naawe tonnalaba kwaki kwa Afrigo kitegeera so we tuba tuzimba tuleme ku exciting abantu kujja lumu naye nga tosobola bazza wadde kwota yaabo beera ku kituufu exciting omu 2 3 4 bajje nga bazimba otuuke ekiseera ng'olina niiki audience yo ng'ekukkiririzamu nga yo yagula ggwe ebeera ntiniko si nnene nga bali abakyamuukiriza naye gwe osobola ogiravuleginga nti boolaga esobola okukola ki ogenda naawe ate n'ekirala bw'ojja ng'okola ebintu ng'ebyo otandika okubaako abantu b'okula nabo bakula balaba ggwe kati buli wookula evolve bw'oba badde nnyo byekiyaye odduka eno n'erikendeezaako kola kikuba bano abantu batuuka ne bakula nga biri tebikyaba excitinga kati Afrigo Band n'abasajja nga bapapa Misach bakula n'audience zaabwe akola ekimusuubirwamu ku myaka gye okitegeera wakulamu era ng'akola akola ekimusuubirwamu ku ki buli mwana buli munnamawulire buli muyimbi asisinkanyeko abasajja bano wano akubuulira nti bw'otuula nabo oba otudde na taata oba jjajja oba ki kyonna kyabasazeewo muyita kati batuula mu figures ezo nti omuntu asobola otutuula naye n'akonfidinga naye ku bintu ebyaki ebyenjawulo bakoze ati ali timeless ate ne bakula naye bye biri byenkugambye nti ojja n'otugamba muzeeyi Moses Masovu asanze mu lukubo nankuba oluyi tugagalamira tusooka kukuba ne bwe kiba ki ne bwe kiba kituufu ffe tuba tukitwala nti wayiriza mpozi nga kizeemu kamera nitukola ki ne tukirabako kitegeera so kati awo Afrigo Band yeekutte bulungi era ng'ekyakola kyekyagenda so ba creative ziffe abato omaye tugenda ne tugamba mmwe ne twejjamu ffe abato abajja ffe ba S media ffe ba Kasirye Adamu ffe ba Brian ku kamera kye tulina okumanya tukole ebintu ebituufu audience ekule mpola naye nga ajja tavaawo yayita abaki abalala ate n'ekirala tukule nayo bye tuli mu kukola kati bwe tunaagenda nga tukulanga n'abantu baffe bakula bajja tuuka ekiseera ng'ono katemba oluusi gwe tubaddemu takyabakyamuukiriza ng'ebibakyamuukiriza biri ku level yaabwe bibagattako ati that level kyekijja osigaza nga batambula naki naffe kituuke ekiseera nti omuntu eyali akola share y'omutwalo kati osobola okukola ey'ekkumi kubanga okuze n'audience yo nabo eri bakula mu buyigirize bakula mu byenfuna bakula mu birowoozo kati ng'ate nawe wokola kibokula nabo otuuka ekiseera nga bw'oyita emmeeza y'obukadde 5 basobola ojja affordinga kubanga wamutandika ayingira buyingizi kampani ng'afuna emitwalo 8 ogenza okumuyita 10-15 years later ng'ali ku managerial level ate nga n'ekirala ozze okula naye asigadde akulaba ng'ojja okola ki okikuza kitegeera so bubaka bwesobola okuwa ba creative bannaffe ffenna tuyigire ku Afriga ekintu ekyo Afrigo Band ebintu bitambula
Kasirye obeera naye wantu yagala kuvaawo naye enkuba egenda kutonnya. Enkuba egenda kutonnya. Enkuba egenda kutonnya ate nga n'ebirala bikyagala maaso naye nga alien skin ogera mutulabira kuba kati oli kyaliwe. Kyali skin. Tukyalina kye tugamba alien skin. Nedda ekyomugamba kijja kubaawo we kiba nga kituufu mu kimugambe. Era nakati mwe abantu bagabasogamba amalala gagenda mutta omusajja amalala gagenda mutta bw'amalala simanyi bw'ekikula amangu bw'ate kikka mangu abakozi bakola quotations ez'enjawulo anti ebiseera ebisinga oyinza okugamba ekikula amangu kifa mangu naye abantu bonna batandika tulaba mu kaseera we tutandikidde otutumuka bye tuba tubadde tuzimba wansi baba tebabiraba. Kati ye abalowooza nkuze mangu eri alaba Kasirye akuze mangu. Naye asobola obutamanya nti ninayo emyaka gyange egisoba ne mu 10 gye mmaze nga ndi myala ndaba ekigenda mu maaso. Ne mmanya wano wafu wano walamu wano wakolawe wati wano wakolawe wati. Era ne be mbadde nga neebuuzaako eyo nti gwondaba okuva Desemba omwaka oguwedde nga 22 nteekayo vidiyo esooka ate nga nawo tewandaba. Maze kutambula emyezi n'emyezi negikola ki negitambula kati bwontunuulira oti oba olaba ndi overnight success yakubika video kamu naye era oba olaba kikula mangu osegeera naye buli obudde obw'emabega oba tobukoze eki oba tobubaze era oba tobukoze eki tobulabye naye ng'ate bwe businga okuba obw'omugaso process eyo yesinga okuba eyaki ey'amakulu kati gweoyinza celebrating nti nkuze mangu ngenda fa mangu naye ng'ate omusingi gwe nasima mugumu blood okitegeera so nga tonagamba muntu ti ekikula mangu sooka weebuuze process y'okukula agimazeemu bbanga ki ekitegeera process y'okuzimba kuba omwana yajja n'agamba natambulanga mu bantu ab'enjawulo nga mbeetegereza bye bakola naye kaseera ako nali wansi nnyo okuwa omuntu yenna amagezi mu nsi muno nga ne bwogamu atagakola ge nabawanga ne batakola gendi mu kukola kati kitegeeza ki omuntu abadde student w'omuzannyo okumala akaki akaseera ebiseera ebisinga eriyo omuntu gw'olaba nti feemu emugwiridde nnyo ekitegeera naye ng'era of course bwe tutuuka stadium bwejja tekuleka kyekimu wababa ebira bye amplifying ebibadde mu ggwe nga biri hambo n'ebikola ki n'ebyamplifying okitegeera ne tekitegeeza nti olw'okuba ono emu amplifyinze bweti oli n'emu amplifying bweti tukole ki twejajinge tusobola otekinga responsibility naddala bali bakulu baffe abali mu industry okugezaako okuwumbawumba nonnakyalinga abaana bano ne baba nga bavaamu ekisinga kuba bo babirabyeko okitegeera media Uganda tubadde ne Kasirye social media Muliro kalakata vibe naye nga toli musobagano tubadde ku satellite hotel basangibwa Kyanja Kisasi Road balina hotel rooms ennungi balina hotel rooms ennungi akamere nga keeko woparking nawo wakabi nnyo ate wansi wali balina sauna balina steam bath balina gym ne bakolera massage ku kasenta akatono ddala so gwali eyo ng'onoonya wantu wali a bit private nga tewali n'omu agenda kusumbuwa nti waliwo abantu bangi waliwo omujjuzo nti biki jaa wano ku satellite hotel Kyanja Kisasi Road Joy Star Fashion Store wa bano no basangibwa ku Ham Shopping Mall main gate mwingire kisaawe kya Ham second floor U73 U74 U75 engoye zonna azikuleetedde zonna goyaga odi muvubuka oyagala kujoga kubalaga nti goli wa kabige ne wa Joy Star byonna ajja kwambaza okuva ku ngato esaati eziriko empale chains byonna agenda bikwambaza so gwe ate nagenda wa Joy Star so mukubira ku namba ye yesimu ate nobanga okimala naye nga ate tino omwami wa phone wa art atugera ku art banaye abatulaba ng'ovudde ku kyokuba nti ndi mutunulizi w'ensonga za art and entertainment business ndi musajja mutunzi wangu yenina brand yange bagiyita Zinja Tuvaye brand yange mutera okulaba nga nyambala mu program zange zonna zenkola brand yange efulumya t-shirts jumpers nkofiira biki byonna mugenda kubanga mweyongera obbiraba then omuntu yenna abayagadde okukola order y'ekintu kyonna osobola okukubira ku 0755196813 then oba osobola n'okunfollowinga ku social media platforms zonna Kasirye Adam Card nojja ne twogera enaku zino gwe bayisaamu eggaali bibaamu ebyo tebakuyisaamu eggaali bibaamu lunaku lwo omwana oli gwe saagala kwogera yakuyisaamu eggaali nange neeti ebirina okubaamu buli muntu ali mulayi mulayiti olunaku lusobola otuuka nga balina kukuyisaamu
Gamba mbuobeera nga tebakuvuma mutuba w'amaanyi. Ate era kyekiraga nti olina amaanyi. Opinion yo bw'etandika okumatalinga to the extent nti omuntu anyiiga najja at least akuvume. Kitegeeza agiwulidde n'atagikkiriza naye ng'agikoze eki. Era kitegeeza omuntu oyo akumanyi naye agaanye okukkiriziganya naawe kuki olwo ali nga mugaana okukkiriziganya naawe ye bw'atyo bw'asazeewo reactinga okitegeera so kiba kitegeeza abantu bakulaba bakuwulira bakkiriza ate si buli we bakuvuma nti baba bakyamu waliwo we baba abatuufu ng'oba oluusi osobezzaamu kati kiri gy'olyo okutunuulira otunuulira komenti y'omuntu n'omanyi evudde kuki kati gwe n'osinziira okwo n'ogamba ono mutuufu nsobola okukyusaamu oba ono mukyamu n'omwigi wali be tutaddamu kale tusinkane mu maaso awo Brian ku kamera